nabagamba Uganda police mweddeko kyekisookera ddala Uganda police mulina okukola ku relationship yammwe ne abantu ba bulijjo. It is going south. However, nina video zenzizeemu ze batalaga. Uganda police has been provoked. Waliwo amavuka gwe nalabye ng'akwata element agikuba omusirikale awotolira bakuba opiyo nti simanyi human rights bere kitalia. Yes, kakati omuvubuka yafudde bamuyita Frank. Nabagamba okusookera ddala, don't proclaim things you don't know kubanga oli ignorant. Kati oyo omusajja yafudde kubanga musiru Bobi Wine bamuwa abasirikale be Electoral Commission. Lwaki mulo yitalinga ku motoka under poor security driving conditions ne muulubule motoka ne mwekwata around when you look at amuliyat muli very unserious. Oyinza okudukisa motoka mu nguudo eziri bampa ate banno bagamba bekwata around tibagendera okwo. If you can't transport people, where are you going? Ugandans. Tell politician ali worth dying for. Kati yembata yanywa agadagalanga bali banne bakirewo ba Edimuto ne akirewo goddako ne Edimuto because eno modern era je tuli mutebera nkola abantu bazimbiza ganyama nti bodyguard. Why do you presume to okuba no aganyama n'ogutu ogunene kyekikufuula bodyguard? Bodyguard is a course people study najiga how to protect ne mundi bodyguard kuba guyina ogunyama ani yakusayininga omulimu ogwo mama wo kaige njagalo oyige. Yes, take me as a remorseful person. Yes, ekyokubiri boddamu details tie waliwo okulimba omulambo nagulabye nga bagujja wansi baproclaiming nti emmotoka ya UPDF yaze negutomera neguyitako bannanga omulambo omuyiteko teguba bweguti. That body would be sensible card nga gwamenyeka omutwe gulimwe omuntu emmotoka gweyiseko taba wato. That body was intact nga wano ku mutwe wayo yebasewe wava injury causing that kati UPDF wegamba nti bavubuka mu mvubuka oyo yavudde ku mmotoka n'agwanga edduka. I have high chances to believe because one, muina camera everywhere. There is no any recording I've seen in motoka ita ku muvubuka oyo. I don't know how you missed that. Jonna babuuziza bannaye bakube motoka Bobi Wine amasasi gayita wange ebeera ebemberedde ebivubuka bino eby'omutwe awo temuyinawo ka video. I don't like people to die like that. Naye ate siyinza kuwoleriza ng'oli reckless. You a reckless person. Okute ku motoka, you are going to move on high speed at a longer distance. There are many chances. Driver weyekanga n'asiba omulundi gumugwe gw'ogutugusanga gwayingidde munda weguti. Ladies and gentlemen, tolowooze nnyo nti okwesiba ku politician kigenda kuwa mileage y'amaanyi. Not at all. Kakati omuvubuka family yo giretedde ebizibu muli banaku oli tagenda nagenda yo wagenda yite naku ntanyo nnyo bamanyire kati gwe kyotamanyi buli wofiira mweno struggle gwe ofuuka lumblicant buli afa is a lumblicant for them because this is when they ignite emotions abantu kubanga mweno time enako 18 zibulayo. You need to run their mental strength. Kati senga omuntu afa ngoyo yafudde gukanyama nga wobakwata ngo raising emotions ekyo kiba ito picking up. Politicians use desperate people. Kati wafudde hey babadde wewo kamocha bafunye likes buli omu ya postinze Bibi Safiri kegenda kujja afuna akasuuti akole interview bodda mune wetegereza omunamawulire ye. I will stand no munamawulire police temutagetinga aba journalist. I will sinza ba supporting nebino ebinywi bya chachu simanyi edi mutwe simanyi yakireo ebyuku abo bonna bayaye tewali ya musayininga kuwa bodyguard. They are not bodyguards. Basitu zibaguma talina jala gali aido. Where was he going, that man? Nowhere. Azunga mubyeyambaza mbusimanyi nesa oli bodyguard wawa. Are you recognized the bodyguard katola wofiridde in the middle quickly proclaiming what you are not? Ntino simanyi ndi bodyguard watch. Who assigned you that job? Ndi muganda wango odetera gu 20 bakusembu simanyi badde bodyguard wa Bobi Wine oli musiru bagambye ko waayita magenda kutwala mbwa gwe wamula walabyeko omutwe go mu family photo yabo
saagala muntu oddemu kusiriwala oleme kujjukira nti obulamu bwo ye priority esooka ate ne ofiisi oli yagigendamu toyiwaawo nnyo mubiri ye gwatayiyeewo gumulikiba mukuba essasi ye agenda okuba mu ofiisi ozunziza ogutwe olippidde emmotoka you provoke police wemumala nga amuvuga supidi nga mudduka kati nde process y'okwekwata n'okuba ogutwe wansi nga kiri kiddaani magic agannyo gonna we gagenda ddamu oyogere eddaani magic talk again ddamu oleega ogutwe kati gonna agannyo gaagwa genda omanye kosti y'erinnyo ng'oli amaze oyiyitamu ayingidde mu ntebe ojja kutegeera nti wakola mistake ennene okweteeka ku muntu I'm telling you ogenda tutegeera kosti y'erinnyo naye okuba mwe kati gojja livinga n'amaliba olijja wa ssente ani ali kuwa ssente z'amannyo gwe kinubbe simanyi ddaani magic ogira ogutwe kakati ne kino ekyafudde I am not in any way feeling sorry nze isima siri wentu I am not feeling sorry for that woman kubanga towe proclaiming nga kyotamanyi this is omuntu mubuuze okumanya ebisajja ebyo bisiru edi mutwe gu akireewo n'ogwo ogwafudde omuntu gwe bawerekera ye ayina bullet proof agireetera ne mukazi we atalina mugaso bye ebibeera ku ye bambi ne bisunda ogutwe that is the reason of law education low self-esteem totally important. You will not be. Your only destination is dying like a thief, chicken thief. That's what you are. That's how Bobi Wine values you. Senga yali aba valuinga. Amuwa bulletproof namwe yandiba wadde. Lesson yene egende ewana nyini gutwe. Edi mutwe senga walinte senga magoba gava mutwe. Kubanga toyina magezi. Bwoto we bali bagendo kukuba juice. I know you from long time. I will feel sorry, but I will just type RIP. Inze isima marobude. Provoke police on your own risk. Mwetemuli ba expert. Omuntu agambye move away. Moganyi. Okutene element okasuse. Wefude mbalabi abavubuke mune. Police are requesting you. For anybody who puts your life under danger in a provocational manner. Kuba. Tujawoza. Kuba. Yes. If you provoke police in any manner, ngali ku duty, I don't say, tebakola bichamu. Babikola, balusi bali exhausted, gwe muleka yetu muvunane, kuba yalina instrument mwagwa, eya security, we shall blame that person. Temwabalabi, baba blaming, ne, don't provoke, kati okwato ote jinjo likasukiro musajja namulabyenga, embuze mukuba element yokakute mundu, nali okaji kuba, kati those people, ladies and gentlemen, wo provoking a police no kasuke jinja. I am standing tall for police. Kubembwe tujawoza. Kuba, yes, I will not say ntinze nyera ngambe omuntu ali mu police duty azekola gwe batawangana ku mulimu gwa bodyguard oleso tandiso tekawo insurgency oyagala omuntu akutunuulye akkirize ave ku mulimu nedda Uganda police every hooligan agezaako twataka police kuba tujawoza. However, targeting journalists sikyagala muleke abantu bakola emirimu gyabwe abalina assignment yokola omulimu gwe kati ngoyo nvubuka Sharif. I am very sorry for you, my brother. Musiramu nange. Nze mmanyi gobadde ku kituufu sikuyinaako na buzibu. Nsaba Katonda akuyamba owone. Naye embwa gye baakubye sigirinaako omusango tebagisayininga nko bwa bodyguard teri qualified teyina mulimu kuzungana. Oyo simuyinaako buvunaanyizibwa. That one killed himself in his own way of ignorance. That idiot yamanyi kubanga newe musabe ebbaluwa ya bodyguarding tagina ta qualifying ngo ku bodyguarding tabera nko nti guganyama mwe muri basiru mulowooza ba gendola ya bodyguard ba Putin gendola ya bodyguard muntu ali intelligent ali ready to read situations. Bodyguard ye muntu alina high sensitivity. Bodyguard ye muntu alina trust koyo gwakuuma mbabuulidde bodyguard aba educated abera ina target nga ya training aina sensitivity ku area capacity nga atusewo baina high level of intelligence neno oleto ogusajja guva sala nviri no gutwe no gwakalu nabagamba bote baina manyi MPS ngali kutaka oyo Eddie Mutu am tell you ante wanda bayiteri hey sawe emoji manyi hey simandi mubi bali naye kale senga nali mu opposition
ndowooza senge namba zembavugirako mwansubwa nnyo temuyina agenda nze siyinza bbeera nti Bobi Wine pulezidenti yayo n'aleeta obugombagomba mulaya pulezidenti babula ngendo jerega abantu nga mumaze oggwa ngindalaba nga woswala how can you call olwo oluvubuka mbwe simanyi naye pulezidenti kale basegona abaasoma mugenda tutunulako muti abampuuga nze sikyabawa kitiibwa I swear mpuga siyinza kusanga n'enfiiringa onalebo mpuga nga wenali nkutwala kati ndaba ng'oli too small kubanga Bobi Wine wajjanga oyimirye kyokka nze simuwa wadde ekitiibwa kati wenna abadde ayita Bobi Wine president olabanga ngenda kukunyooma nnyo nga tayi ndaba ng'oli mujega Sseggona nze tokyayinza kumpolereza Sseggona mbadde nkuwa ekitiibwa ne Bobi Wine my president nga ngamba abantu bwe Sseggona bwasoma bwa lawyer naye ba villager nze yisima zanyizo malaga kuita president zinga mmanyi president bwabeera I cannot call any full president netandika okwesiriwa nze saayitako ne bagirudi president no president bamukasambidde ensanze bagirudi president samuyitako bya girudi nze simanyi mbuno medical president simanyi president waayo sibimanyi nze mmanyi kintu eki president is excellence ku ntebe walitie buli mbweve erina nayo tuno tujuwa bwa president nze nkere mbolo lubabi simanyi ye first lady wa nja kwetwala mu komera sina gafugibwa ate muhutu omuhutu ate yakola ku tribalism omuhutu awedde yenna yasongolo olwenyi ne gana amanya agavaayo saagala King Kong world or anybody else still inze nkugambye mute take me my words I am not going to write RIP for that man. No, I am not in any way touched. I am not moved. That's why I spent the whole day in sauna. I was not kubanga nze njagala ntegere before omuntu bamutidde ki afiiridde ki ddala kigwanidde oba nedda kiki kye yakoze mpulira bodyguard kituufu bodyguard ababwatyo Electoral Commission yamuteeka watambule kwe emmotoka abajasi bateekawo kuuma oli weebali why are you loitering around oyina akaluluko omanyi gogenda okkawa n'ogenda so mulaba kozo campaign tuyo batuyita assigned us genda okola omulimu guno nze isima sigenda nga nzunga kyatera okubanga Museveni netwala ekisolo ntya I must be in kisolo when I'm needed there you must value yourself naye okedde ozunganye n'omuntu simanyi ndi bodyguard oli bodyguard ki endiga yavudde ku moto ba ogutwe ne gwabika Dani Magic oddangamu bagwakuba ogutwe wansi aganya abiri ne gagenda yes nze ninawo na at least erivundavunda gwe liro lyagenda Dani Magic toyina ssente lyali nnyo ndiwadde oproduce nze obuyimba bumeka toyinza gula linnyo ndiga gwe ninawo weereegerege nubiya niri walaba ekyakutukako wa feesa naye ekikwewuunyisa ku baana bano tekuli aloopa ne baloya baabwe tebaloopa ne ba human rights baabwe tebajja tolaba ku vidiyo nga pickup esesembula muntu bannanga omanyi pickup ya UPDF omanyi pickup ezo we zibeera heavy ekuyiteko omutwe gulemesa sebbuka mutulage ku vidiyo nga UPDF etomera omuvubuka oyo ekyo kyekiŋŋanye no bafiiringirako soli kulimba mutulage ku mmotoka ng'omuvubuka oyo bamulinnya mutuweeyo ka clip aka nga we mutuwa buli clip mutukwatireyo kubanga mukwata buli kimu musobole kiweereza abazungu bannaye clip yabuliddewo eyo standing with UPDF police JAT counter intelligence counter terrorism all security forces teri agenda to intimidating over one person abadde osasula omusolo ayo citizen paying tax obadde okola kyekyo kigeno teeka ensi yaffe ku bunkenge obadde owuunyeera you were just loitering around please let this be a warning to you nze sigenda kwekkirira nyanga abalala era nange ngakita nedda okufa is part of us it is how you die ate olina n'okkiriza mu Katonda bwotyo yenfayo Katonda we yagitegeka if you believe in God why are you disturbing us that was your day end on earth go to heaven yes buli anafa era tuddawo ki we don't have time to waste ekitegeeza mwerimba omusajja n'akeera mu church n'asaba Yesu n'asaba Katonda ate n'atakkiriza nti Katonda yatutonda asobola otwala omuntu oyo leader ki
I like Museveni. He accepts. Obokera mu church ng'osaba ne bino birevuland byennala byobiwoozaawooza kati tokkiriza nti Katonda alina power ekujja ku mmotoka n'abba wansi n'ogenda mu ggulu agirina. That's the power of the Lord. If you believe in the Lord, you must realize death is a part of us. We have to accept it. You like, you don't. Kiwatukira, kiruma, kireka obujiji, ense abantu banakuwala, but you must go. Seka Muzata, Anas Kalisa, Bantaliza, bonna kive ijinja Mungu yagambe come now. Tewali kakodo kalala. Customer malayika bajiga nti leta isima. Allah yala mojja genda oba oyina empaka zitia. Oba wawanvu wanogejjanga Muzata. Oba oyogera bulungi nga Sheikh Anas Kalisa, oba oli w'amagye nga Bantaliza, oba oli muli wa chachu nga guno ogwafudde ku mmotoka, you will go. You will go. Because abantu balina okufa, abalala ne bazaalibwa we create space. That's on a biological what? Line. Oyina okitegeera nti people must die to create space. Oyo abadde tasasula musolo. Sinti no government official. Sinti twasaliddwa omuntu wa IT. No. Abazimbi obunyama gye bali bangi bakyajja. Those will come always. Tebasoma bokisa. Tebasoma kusitula bunyama kuba kututu gachiro. Tewali kyamaanyi. Mbuyo tutu nazimbi obunyama natuka ekiro nakanga natwala essimu yo. Yes, this is it. Bakamenye nyumba yange omuntu yabadde afaanana ng'ogwo oguvubuka baŋŋambi. I could tell on camera what the picture tell clear. Yabadde ino ogutwe n'ogunyamanyama weegutyo abo be banzibidde ddala. I am not remorseful. Yes, I am not. Anyiga. I am not. Nze ndina remorseful kuona omunamawulire. Oyo ye, I know his purpose. Yakubiddwa stray bullet. Unfortunately, our police mulina okugenda ne mukola community ne muddayo eri abantu mukole relationship ennungi. Paul Elek new IGP appointed in Manyecho kisobola era Teresa relationship oyo munamawulire bambi kansaba awone Ashirafu kansaba owone nenga ne batowonya ate nja kukkiririza mu Allah nti yali entuuko yo sijja kuddaawo nti ata nze ndi muzimu nja kukkiriza nti Allah lwero lunaku lwe yakuyita my loud and clear King Kong worldwide. Nobody else came so conquered, made the enemies to disappear. Kampala, where me come from, me city, top of the nation. That's why King Kong take no intimidation at all. Hey, yeah. Kawa night cause syllabus mu Kampala. Ojulide chapter wejja. Yenze King Kong. Mwebali nnyo okubaako saawe mu kintu ky'amaanyi. Zeisi masiri mu bubadi nti simanyi waliwe mmotoka engoba ba blogger abagwako content nti waliwe mmotoka engoba simanyi mugirengera ne kwese. That's all. Kasitonna gambye omala ku internet ebbanga ng'omulimu gwo kuwemula nyoko that content nga gwawo ng'omuntu ajjanga akubika ne mu opposition gye waddukira ng'ennamba bakuyisa sigwa kyabafuga weewaana nga nti nze asinga naye kati ennaku zino ne wetukusiba nga tukuba Lord mercy saawa egi morning breeze